ne bw'ogendayo ekiseera kituuka mulirwana n'aba nga takyalina nga oli bw'amugamba nti bw'ogamba omuntu omulala nti awo wange gabagamba nti wowe ate oba buli kimu kyonna kyekiriyo ekiki. Kati mu Buganda bwe wabanga wonna wajjudde amannya amazungu, omuzungu n'ajja n'atuula n'agaa nti kati wanoze embeerawo, gwe omuganda onoogaana otya ati nedda. Ajja kuga nti ennyanja yange Lake Victoria, enguudo zonna zange, buli kimu kyonna. Kati bwajjawo mu ebyobuwangwa ebyammwe n'azimbawo kyaki eyiye n'agituuma mu mannya agagaaga oluzungu, enkeera onoogamba otya nti wano weewammwe ng'ogamba omwana wo nti wano weewammwe, mwana akugamba nti ekyo nkikakasa ntya. Tewaliwo kiraga, tewaliwo kyabuwangwa, tewaliwo mirandira giraga nti yaliwo, nti oba yennyiniwo. Kwegamba n'olaba nti nno nti bw'oba otegedde, kubanga kirala okuba nti oli akulumbye ewammwe tolina kyakola, tolina bw'okirabyeko. Naye kakati nga kati nammwe Abaganda abatambuddeko ne mubiraba nti yonna gye mutambudde toliyo gy'osanga nti bibino ebintu by'ekiddugavu babituuma Mbeeru, n'osanga nti oluguudo lwabwe balutuumya erinnya ery'Oluganda, oba amakanisa gaabwe oba amasomero gaabwe. Gwate n'ova eno ogambye nti okoze ssente, n'ogenda ate n'oggulawo ugundi ebbaala n'ogituuma ga luzungu, n'oluguudo okwo kwozimbye ennyumba yo nalwo n'olutuuma lya kizungu. Kwegamba zeze enjegere ezitakutuka, naye ng'enjegere ezo ziri mu bwongo. Kati akugyeko identity yo bw'ogyewe akusosola. Ate gw'ogenze ewammwe omugaye nti n'ebyange bye nnina si birungi era ebibyo biri ebirungi. Kati akuggyewo oba tokyalinawo ogamba nti emirandira egyange giri wano. Omuwadde awawo ate nga n'ewuwe takwagala yakugobyeyo. Kwegamba ne kiba nti tuba tulina okuddayo ku bajjajjaffe bye baatutegekera. Byali birungi nnyo nga bizimba ng'ate bitujja mu nsobi, kubanga bwe baatutegekeranga ekintu ne batutegekerawo n'okulabula. N'akugamba nti bw'onookola kino kikijja okubaawo singa tutuula ne tuwuliriza ne tuddayo mu bakulu ne twebuuza ebintu ebimu lwaki byakolebwanga bwe bityo. Tujjanga kwesanga ng'akuga nti ekyo twakikola bwe kiti okuziyiza kino. Kati nga bw'olaba ebika okitegeera. Kati akugamba nti mu kifo ky'okuba nti ate mwanyina oba wagundibwa ate olina okumufumbirwa, ate ne muba nti muzadde abaana ne bajja nga bavuddeyo bagongo bafu. Kati ekyo tukijjeewo n'oba ng'akwongerayo mu muziro omulala. N'akugamba nti sikusedde nkuwadde emiziro 5, olina emiziro 2 bwe giti, nga gyeegyo ogwa kitaawo n'ogwa nnyoko, nga mwotolina kukola ki? Kufuna muntu ate gojja kufumbirwa oba kuwasaamu. Kwegamba bajjajjaffe baba batutegekedde ebintu n'olulimi bwe luli, nti tebagenda mu masomero nti tuwandiike neekoleja, naye n'abisengeka nga birungi nga byebyo ebiraga kiki ky'oli. Singa abantu bonna mu Uganda buli omu yeenyumiriza mu kintu kye gy'ava, ojja kwesanga nga tewajja kubeerawo ntalo. Kubanga sirowooza nti eriyo abakadde abali mu North eyeenyumiriza okuba nti Muganda, oba nti kubanga ayogera Oluganda n'olwekyo wa waggulu, ojja musanga nga naye ekyo kyali kyeyeenyumirizamu kyalaba nti kyekikulu. Singa bino byonna nti nno nti kubanga bano balina kino balina kiri, singa buli omu yeenyumiriza mu ekyo Katonda kye yamuwa, kuba olunda nte weenyumirize mu ekyo. Lwaki olina okuggyawo omulala okumutta? Kubanga ye tayagala kukeera kusitama nti kubanga abeere ng'ali katekamu kaalunda. Mukama kyakuwa singa kye weenyumirizaamu, tojja kubeera na bujja kugenda kulumba mulala kumutta. Bw'okuuma olulimi lwo kiba kitegeeza nti kyekimu ku by'obuwanga bwo ekikulaga kiki ky'oli. Kati jo saayogerako
ku bantu baffe abatuvaako kanjogereko katono. Mukama Katonda abadde atuwadde abantu bangi mu Buganda ng'ekyo ekimu oluusi kiva ku nnono enkuza n'obulombolombo bwaffe ne tuba nti basobola okutuwa ebintu ebirungi nga teyeebuuzizzaako nti oba nze ate bwe kinanvaako nze nayita ntya. Nafuna omukisa okubaako n'abantu abo nga omukulu Dr. Majimbi Christopher ne Dr. Christine Nanteza kwegamba nga be bantu boolaba nti tafaayo nti oba yajja kuba nti oba abeere n'ebyobugagga oba kikati obuzibu oluzungu lwokka kale era ekyavaamu ne basobola okuwangula olulimi oluspanish olubeera olulimi olwokubiri mu ggwanga whereby nti buli webawo ekigambo mu luzungu bagezaako okulaba nga ate bakizza mu spanish olubeera official naye nga nsonga lwakuba nti baaba spanish bennyini baalwanirira olulimi lwabwe ne balujja n'ewaabwe ne baluleeta ne mu ggwanga eddala ne lusigala okuba nga era lulimi era eggwanga mu spanish si ye muntu ali awo okay sigira naye si ye muntu ali awo ow'ebbeeyi ennyinyennyi naye olulimi lwe lumugjayo tebasoma babeera nnyo mu business bwe baba basomye tebasoma kigenda wala nnyo naye nga buli babeera bamanyika olwokubanga nti olulimi lwabwe balujja lubaweesa ekitiibwa era kati omuntu wano mu America ayogera oluspanish n'ayogera oluzungu ofuna mangu omulimu okusinga ayogera oluzungu olwereere kale olulimi kintu kikulu nnyo ku ggwanga ly'omuntu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale twesimenye ebigambo bya omuzaana Nantume naye okwongera ku kiri ekya Museveni okwogera nti nno okuwaana muwaana nti abadde ayagala nnyo olulimi lwe oba kale olulimi lwe yakuliramu Oluganda nti ekyo kale bakyogeddeko abateesa naye nga tebakikubidde mu kulima tukiyita okutemera embanji kwegamba okukiwumbawumba naye nga ekyo kye tuyigamu nti Mukama Katonda akyayagala Obuganda nti olaba n'omulabe akiraba Mukama Katonda ekyo kyonna kyonna kwegamba gemaanyi Mukama Katonda najjeyo kugamba nti nno naleeta obubonero obutegeeza nti nno akyabaagala Mukama Katonda mudde kulimirwa mu genda maaso. Buganda tebwasabwa abateesa akati mbadde era mpiseeko mu kyati omuteesa Mirembe agambye nti oyo Museveni yabadde ababba magezi gammwe temumutwanira Katumbaavu alina ensonga abantu abo bafuna ebirowoozo Nantumaze nagamba ti politics ye amanya wanabbira endowooza z'abantu n'amanya nti wano nja kubaguumaaza ngenda mu Baganda baagala ki ngenda mu Baganda baagala ki ngenza okubaguumaaza owulidde nti omuntu oli waali kati ate nakunnyonnyola kubanga ate nkisoose kiwulira era ku Muteesa Nantume nti mulwana abadde mpaje luwagga wa NRM naye nga ne Buganda eno ayagalayo talina kwegamba talina saidi ne Buganda eno akola ki kyekiri kye twabuuzizza ekibuuzo kyate baatulekedde ti abantu abo abalina ssente Abaganda bagagga basobola batya okusabayivinga ku gavumenti eno kati bebateesa baffe bano ebirowoozo ebirungi bigenda bijja oteekayo eri omugulu naye n'oteekayo omugulu eri bibaffe ogamba tebinkwatako kasita eno ssente ziyingira genda mu maaso kati kyabagwa akugambye nti kati kiragana Obuganda nno bulina bannannyini bo owulidde n'agamba nti abadde talina buyinza kukola masiro. Lwaki akyogedde nti kubanga abakulu b'ebika bo baaganye n'okutula mu lukiiko lwawe luli olw'ekiyaaye kyekyenantume nti bane mudde mu bika tukuuma olulimi Oluganda mu bika genda mu maaso mwana webale nnyo ssebo tujja basaba nga tukomyewo ate tutandike tugende tubawummuzeemu n'oluvannyuma tukomewo n'abateesa abakubi b'amasimu
tekuli kyama abakutogera mu nkukutu n'omusezasera twebase ku buli kyalo tumanye enjuma fuluma ntobo y'omutima gwange bwe mutima gwange kyamyatulejje